Buzibu ki obukuleese kutaasa amaka olwaleero? Obuzibu obundeese wano nzize kuntaasa kufuna bwenkanya ku sayidi y'omwana wange olw'ensonga nti okuva 2011 nafiirwako omwami wange. Yafa 2011? 2021 baatugamutuge. Sooka otubulira omwami oyo y'ani, mwalabagana mutya? Omwami wange baali bamuyita Ashwani Kumar. Ashwani Kumar. Ashwani Kumar. Ashwani Kumar twasinkanira ku Olam Uganda e Nalukolongo we twali tukolera ffenna nze nga tukola mu mmwanyi, tukola ku kyuma ky'emmwanyi e Nalukolongo. Nze mpandiika abakozi nga ye akola n'abakozi abakazi mmwanyi. Kati we twalabaganira tutandika mpola mpola nga tuli ba mikwano mu mwaka gwa 2010 we twasinkanira mu Olam. Tubeera mpola mpola nga tubeera Lubaga bwe baali bapangisa. Nga tubeerawo n'emikwano gye, omu ye Amal, omulala ye Jasbir Singh, omulala baali bamuyita America yagenda India, n'omulala Singh yaali France. Tubeerawo mpola mpola, tubeera nga tutambuza obulamu mpola. Ti we twavaawo ye n'aŋŋamba sikyayagala okolere mu Olam, kankufunire spare part Emityana okolere eyo, obeere ng'okolera eyo wano ku geeti oveewo. Ne mugamba kale tewali buzibu. Nenvaawo n'anteerayo spare part eya piki, ne tutandika obulamu mpola mpola. Kyava ŋŋamba Aisha, bwe tuba olowooza tuyinza kukola tutya okubeerawo ne tubeezaawo obulamu, kuba nze gye nava tuli banaku. Aisha, nze ndi musajja munaku, gye tuva tetuyina bwe tuli yadde akapoloti tetuyina, naye enkulaakulanye ntya mu Uganda muno. Neva mugamba osobola otandika ka bizinesi engeri mmwe kala yammwe eyanguyirwa. Omuntu yenna asobola okwanguyira okukola ki okukola. Kati funayo mukwano gwo mukole partnership, muguleyo ekimotoka, mube nga musobola okukola ku bintu ebya transportation, ng'emmotoka eyo etwala ebintu n'ebizza. Naŋŋamba okay, kangezeeko ono mukwano gwange Jasbir tulabe oba anakkiriza. Jasbir teyagaana, ne bakwatagana ne bagulawo kampani baali bagiyita Superfast Transporters. Bwe bagiggulawo nali omu ku ba directors mu Superfast eyasooka. Ne babeerawo ne batandika mpola mpola bitambula, ne batandika okusanyuka, obulamu ne butandika okukyuka. Era nkusanyuka Ashwani yajja na Emityana, yajja n'akamotoka babuyitanga akatabo ke yalina, najja n'aŋŋamba Aisha, for the first investment nfunyemu akamotoka. Yajja n'aŋŋamba surprise Aisha, I've got something. Mugamba kiki? Ye munaaye akabizinesi kakoze tufunyeewo kye tufunye. Olwo akabizinesi katutte ebbanga ki? Katuttewo ndowooza omwaka nga gumu kitundu. Emityana gye wali yali akulabirira nga ndabirira, kubanga yali yampangisiriza ennyumba nnamba mba Hasani bakyotala b'Emityana, yasasulawo mwaka, n'anteerawo spare part nga nsala n'engoye, n'anteerawo nga nkola mu ngoye eno nga bwe nkola ku spare. Kati we yagenda nga akulaakulana nga bw'omanyi eby'omukwano, ye n'atuuka ekiseera naga nze njagala oveeyo nze nkooye okubeera nga nzija eno buli kaseera, tudde e Kampala, tubeere e Kampala. Mugamba fine, tuvaayo bizinesi olwetambula. Ne mugana naye ate olaba otya singa ogezaako Hajati ono we twakolanga naye we yajjanga n'emmwanyi n'aleeta emmwanyi, kwatagana naye obusente bw'onoofunanga muli osobole okubeera nga obugaziya oyeetenge emmwanyi, kuba ate gwa agiweewo kaminga gwa gireceiving, oba osobola receiving emmwanyi yo no expanding ki ebintu ebyo ebirala. Ngeri gye waŋŋamba naŋŋamba kale katwogeremu ne Haji, alina Haji gwe yayogera naye Kiwana. Waliwo Haji sijjukira linnya lye, Moses.
N'atandika mpola mpola ng'afulukinga mwanyi ng'aleeta naye nga ye asigadde akola mu olamu. Ye yasigala ali mu olamu nze nga nvuddeyo. Eno Emityana nga ndabirira ajja kati n'atuuka naga avaayo Aisha. Njagala oveeyo n'atandika ng'omusajja nti amunayinzi njagala kulaala mwana. Njagala nfuneyo omwana. Onfunira omwana tubeere nga tukola family. Mugamba ane nga sijja kusobola kubeera ne group yo yonna nga bwe tuli kuba twabeeranga mu nnyumba ennamba nga twawula ebisenge. Nga bwera we babeera mugatta fumbiro ddiiro buli kimu. Kati we natuuka waliwo we natuuka limuga neetaaga privacy yange. Enkonsiivinga awo nfuna olubuto. Olwasooka ne lugaana. Lubuto ne luvaamu. Bwe lwavaamu kyamuyisa bubi nnyo kuba ye yajjanga ne mu ddwaliro n'afaayo yali muntu ng'afaayo nnyo. Siga nti nyinza oga nti Ashwani mwawufu yali mwawufu mu basajja abayindi. Abasajja abayindi batera okutenda nti babi, batera okutenda nti kale balina emitima emibi, naye Ashwani yali muntu w'abantu, yali muntu ayanguyirwa, kwegamba nga ali so friendly. Kati wetwamala okuluzinga omwana oyo nanga akatufuna ne mugamba nza ali sigenda babeeramu kanfune ewange nampangisiza emakindye. Nefuna olubuto olwokubiri nanfunira private doctor nembeera nga ndabirirwa n'agamba doctor nsaba busabi abeere nga olubuto lukola ki lukula bulungi. Then in that process nga bwakola superfast weeri aliwo omukwano gwe bayitanga shock najja namuintroduce nga naga ngenda kola naye business ne tugenda kugulawo restaurant and bar. Nze nembeera nga mbeera Makindye oli nga babeera Lubaga bo basigala Lubaga naye nga era yajja ewaka. Kati mu process eyo yagulawo ebbaala and restaurant mu kizimbe kya Minister Sebunya. Ne bagulawo awo ebbaala and restaurant ne babeera nga bagaziya bizinesi zaabwe. Kati oyo patana yowe wa kusatu mu bizinesi ng'oggyeko Jesse. Ashoko ne bakola ng'agenda developing yagenda agaziwa esente ne zitandika okuwera. Just Bill n'agula emmotoka empya bambi ne basanyuka. Just Bill oyo ng'ajja n'angamba Aisha weebale Amal nga banjagala bajja Aisha weebale mikwano gy'omugenzi nga bakimanyi nti gw'omukulaakulanya. Kubanga we twagiranga Aisha weebale kubeera n'okukola ki n'okubeera naffe kale nga tebakulaga naye nga bagamba Aisha weebale. Singa nze sifaayo nze neesigala nga ndi byange ene Makindye mwe nabeerawo ntandika okukula naye nga ndabirira nga waliwo mwana wa ssenga we bamuyita America musajja yali mulema. So oyo mwami bajjako waneene ewaka nkwanjula kwange yagenda mu America takyaliwo. Oyo mwami yaleetanga obuyambi ng'ono mwami wange agenze ewaabwe olubuto olukuze ndi myezi nga 6 ne basigala nga bo bandeetera obuyambi. Tibwe twagenda nga tukulaakulana awo n'akomawo n'enzaala mmala okuzaala n'agamba ne bakola emikolo gyabwe nga musanyufu nnyo. Twali basanyufu okulimba kubi twali basanyufu. N'atuuka ekiseera nga bagenda kushiftinga kampani okugitwala Namanve. Omwami oyo n'angamba sobola leka famire yange mabega n'atupangisiza ennyumba namba Namanve. Bwe yatupangisiza tubeerawo nga tuli happy kuba yasooka n'ajja ne mugamba engeri gy'onzaddemu omwana tetukyalangako waka badde nkusaba tugende bakumanye. Kubanga ne bamuzeeyi nabakweka natya. Engeri muzeeyi wange gye yankuzaamu mwebaza mama yadde nali namala okusoma yadde nga neekolera nga ntya okufuna olubuto ng'ate mama yatugamba nti tosobola kujja tujjange wange ng'okola ki oli lubuto olina okujja wange nga omanyi nti oleeta musajja kumuintroducinga agenda okukuwasa olyoka otandika ebyobufumbo. Leero nga luwagiddwa omukyala yenna bw'akozesa Honey Pot Gentle Wash okunaaba ebitundu bye ate